Yes, yekumide ku mukutu kyokola kye kisingira ddala okubeera ekyakabi. And of course nawe tuguddeko olunaku lwaliro subscribing nga buli kimu kibeere nga kitambula bulungi nnyo. Kakati mukwano gwange ka video ako kolaba ka trendinze, and of course naye kakati essaawa obeere ng'omanya lwaki ka trendinze. Omukyalo yalabikira mu video awo bw'oba omwetegereza engambo ziyitiŋŋana era abasinga bakitegedde nti omukyalo oyo ye Angella kigo twogerako ye mukyala owa Lwaasa oba Lwaasa Emmanuel. Lwaasa ebigambo bingi ebize nga bimwogerako oba nga bimwogerwako, abakyala bazze nga adeetinga ne paka juzi wano lwe bagamba nti alina kalaamu eringa lugalo lwa Naswi, nti oba jubulaye eringa lugalo lwa Naswi. Ekyo tukifuddeeko n'agenda n'abeera nga yasobola okubeera nga awasa mwana muwala ono ayitibwa Angella. Angella bamaze naye emyaka omwaka teguweze gulabika guweze bagugenda mu kitundu nga bali mu bufumbo, but of course lumu omukyalo ono yalabikirako ku mawulire nga bali mu baala emwera ne Lwaasa n'agezaako kumunywegera mu lwatu mu lujjudde omukyala n'abeera nga yeekomomma oba nga abigaana. Era abantu abasinga ne bakiraawo nti Lwaasa tabanga yeesiba ku mukazi, era omukazi n'alonzika ng'agamba nti Lwaasa ono alina emize emibi mingi. Kakati omukyala gw'olaba mu kavidiyo awo bw'oba okompeyalinze kavidiyo ako newankubadde amatala gabuzaabuza, osobola okubeera nga okikwata bulungi nnyo n'obeera nga okikompeyalinga ku kifaananyi kya Angella gw'omanyi, osobola okubeera ng'ofunawo okufaanaganya. Kigambibwa nti Lwaasa eno gy'abeera nga yeenyoomera mu mirimu, wabeerayo ate abakwasaganya ebimuli by'abeera afudde ebyewaka ewuwe, era nga bw'olaba omukyalo oyo ng'anywegerwa bulungi awo, kigambibwa nti ye Angella n'omuvubuka atannaba kubeera ng'ategeerekeka ate nga ye omwami omukulu amanyiddwa nti ye Lwaasa. Babadde mu bbaala emu nga bali mu kunywamu, era ndowooza n'olaba ne yakutte ka vidiyo kano yabbye bubbi, talina lukusa lubeera nga lukakwata, naye nga bagamba oyo omukyala ye Lwaasa. So obwenzi bugenze ku level, embaga yali yakagwa, yamenya ebidaala byali embaga yali ya tabbu, embaga yali yakabi. Lwaasa n'atugamba nze Angella wanaaba takoze bye njagala nze ngenda kumugoba mpasizeewo omulala. Kaakati tetumanyi kino bw'anaakiraba ne kizuuka nga kituufu ddala ye Angella, tusuubireyo embaga endala oba. Naye nga lwaki Angella obeera oyenda ku musajja akwagala bw'atyo nga Lwaasa? Anyway, yonna gye binaggweera tugenda kubeera nga tujja n'obukakafu obukwatako eno vidiyo yennyini, naye njagala obeere ng'okompeyalinga ka vidiyo ako y'omukyala gwe banywegera n'ekifaananyi kya Angella, tulabe ki ekigenda mu maaso. Maama, obwenzi buli wano, obwenzi buli ku internet, obwenzi buli mu ggwanga, obwenzi buli buli wamu. So sigenda kubeera nga nsukawo right now, just ngenda kuba nga nkusaba mukwano gwange nyamba kola ekintu kimu, subscribing ateekako notification buli iggulire lye tukola wano. Wallahi gwabeera asooka okubeera ng'olimanya ate osheyalingireko ne ku balala. Sigenda kuba nga nsukawo for now, kansabe Mukama Katonda akunkuumire. Bye.